omugenyi atuuze saba abatuuse ddala wajjwa kola era atuuse mukama waffe Katikkiro atuuse kaseera kano atuuse omugenyi waffe gwe tubadde tukole bannyabo tusaba abantu abali mu weema y'ekyemmanga bannange tusigale ku lw'omujjuzo ate okusobola okubeeramu bukeeredde leero nga tusigaza abantu 261 ennamba zasingako kaawo naye tulina 88 be twakasiibula. Bano okusinga babadde bapangisa tebandyagadde kubeera wano n'olwokuba nti ekikangabwa ekyagwawo mu ggwanga lyaffe mu bitundu by'ekiteezi ensonga lwaki abantu bano bali mu tentisi nga balekawo famiri zaabwe abamu famiri zaabwe baafa ne babaziika abalala bakyaliyo ate gavumenti ekyakola obutaweera okulaba nti nabo tubajjayo. Abaagwibwako ekikangabwa mbalamusizza nnyo. Ssaabasajja Kabaka enjega eno yagiwulira era neemunakuwaza nnyo naddala olw'abantu be 1000 abaafa ate n'abantu be abataafa naye nga baafuna ebisago ate n'abo abayononerwa ebyabwe naddala amayu gaabwe. Bwe tutyo tuzze wano ng'abaweereza ba Kabaka okubagumya mu kizibu kino ekinene ekiyitirivu kye mulimu n'okubagiza abo abaafiirwa abantu baabwe. Toyinza na kuteebereza omuntu afiiriddwa omuntu we ng'abuutikiddwa ettaka kiyita mu birowoozo bye. Toyinza na kwefumiitiriza omuntu eyafiirwako omuntu we nga n'omulambo tegunnalabika. N'olwekyo ennyiike gye mulimu etegeerekeka naye tubasaba muleme kuggwamu ssuubi kuba mmwe engeri Katonda gye yabataliza era ayagala mutambuze obulamu wadde okusoomoozebwa kunene. Sabbiiti nga 2 emabega naliko mu kiteezi muno twali twabya olumbe olw'omugenzi Emmanuel Kandula mutabani w'omugenzi Henry Kabonge ab'omu kitundu ndoza mwali mumumanyi. Bwe nava ku by'olumbe ne njogera ku nsonga za kasasiro nempa n'ekirowoozo nti ekisaana okukolebwa mu budde buno kukola nteekateeka ya kyokerero. Ebibuga ebinene mu nsi zonna kasasiro bamuyisa mu kyokerero. Ekyokerero kikola n'amasannyalaze era bye tulabye mu Uganda mu bibuga ebirimu abantu abangi olabira ddala ng'okusoomooza kuyitirivu bwe tuba tulowooza nti kasasiro agenda kuziikibwa buziikibwa oba kunyigirizibwa. Era akasookedde enjege naye ekiteeze egwawo abakugu batubuulidde ebintu bingi. Kasasiro avaamu ebigimusa, kasasiro avaamu amanda,
kasasiro avamu amafuta agayinza okukozesebwa mu kufumba ne gaasi era kasasiro akola amasannyalaze. Nze ndowooza nti ekiseera kino kye tulimu naddala ng'abantu bafudde tusaana okukakkanya ebyobufuzi wabula tunoonye ekkubo erisobola okuyamba embeera eno. Kubanga ekikangabwa bwe kigwawo ekisinga okutuyamba kutema mpenda ezituyamba okulaba engeri gye tutambula oluvannyuma ng'ekikangabwa kibaddewo. N'olwekyo nsanyuse nnyo bwe ndabye omukungu wa KCCA, nalabye ne mawulire nga banoonya ettaka, kansuubire nti bagenda kuteekateeka bya kuzimba kyokerero incinerator, kubanga eryo ly'eddagala ettuufu. Ensonga ey'okubiri eyagala okussaako nnyo essira ekwata ku byabuyonjo okutwaliza awamu mu bibuga ne mu bifo gye tubeera. Nze ndowooza KCCA yandikuliddemu kaweefube okwawula kasasiro. Waliyo kasasiro ow'ebiveera, obucupa, ebiveeraveera ebiva mu maka gaffe. Waliyo kasasiro ow'ebintu ebigumu ng'ebyuma, ebirawuli n'ebintu ebitavunda. Ate waliyo ne kasasiro avunda, asobola okukola nakavundira ng'ebiwata, essaaniiko, ebipapulapapula. Tusaana okutandika okwawula kasasiro oyo. Bwe tubadde tujja wano kyenjogerako ndooza mukirabye. Mu maduuka buli gy'otunula olaba ebiveera. Buli gy'otunula ebiveera ebyo tebivunda. Bagamba nti akaveera kamala emyaka 5 mu ttaka nga tekannaba kuvunda. Kale tugamba nti obwakabaka bwakabeerayo emyaka 9. Bwe baba baasuula akaveera ennono, kintu ng'atuuzizza olukiiko, kaavunda wayise emyaka 5. Bw'osuula akaveera kati wajja kuyita emyaka 5 nga kakyali mu ttaka, kaabulabe ekyenkanidde awo. Bwetaaga okwawula. Era mu masomero wandibaddeyo ebipipa 3 ne mu maka. We tuteeka ebiveera, we tuteeka ebikalu ebitavunda, ne we tuteeka ebivunda. Ekirowoozo ekyo kikulu okutwala mu maaso bwe tuba ab'okusobola okufuga kasasiro mu bibuga bya Uganda byonna. Njagala nnyo okwebaza abadduukiridde abantu b'omu Kiteezi omuli neebaza nnyo ab'omusalaba omumyufu, musalaba mwekundu mu Luswayiri bwe babayita, omusalaba omumyufu era mubalaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okudduukirira abantu bano. Neebaza ab'ebyokwerinda abakuuma abantu, kubanga na wano mu bantu abangi era emitawaana giyinza okujja bwe watabawo byakwerinda. Omwo mwe mugendera ne RDC. Neebaza aba gavumenti ate n'abantu b'omu Kiteezi, abatuuze b'omu kitundu omuli n'abaami ba Kabaka. Mwebale okukuuma abantu bano n'okulaba nti tebaggwamu mmeeme, tebaggwamu mitima mu kikangabwa kino kye baayitamu. Waliwo wano aba NBS oba be baliwa baŋŋambye nti njogera Oluzungu, naye oba mu Kiteezi eriyo abamanyi Oluzungu simanyi. Naye ndowooza